BOCAT TV Neera. Okay, nkubuzaako nnyo yonna gy'osinzira okwera mpozi ng'ate otubugobera wano ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA mbabuuzaako mwenna mayembe wa auto spares nkubuuzaako nnyo bannaffe aba Century Properties namwe tubabuuzaako nnyo abaagala okufuna ettaka abo aba Centuries balungi nnyo mbekakasa era bwe baali mu kiri ekyokugamba nti banakolako obuyaaye oyita mu nze enamba eyitawo ku screen awo ojja kubeera ng'omufuna bulungi nnyo eyange oba noti 7549 7435 obeere mpozi ng'ate obatuukako bulungi nnyo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga za mukwano. Nga bulijjo abantu babeereyo ne bafuna ebizibu naye nga talina gwabuulira, babeereyo bulijjo ne bafuna embeera eri etya naye nga talina gwabuulira, talina gwabirako kyama kye nti kino na kino. Wabula olunaku olwaleero njagadde tuyiteko mu kigambo ky'okunonooza. Ronald Mayinja yayimba nti tononooza nga by'otaalaba ng'oyo y'amaka g'essanyu. Awo yali akyakola ebibanyumira newankubadde yabasobya naye mu musonyiwe tutwaleko ekirungi kye yatukolerako era tukikozese. Kati akayimba ko bw'okawuliza bulungi nnyo kakulaga nti bw'oba osazeewo kwagala musajja wa mukazi mwagale mu mbeera yonna gy'alimu. Sooka omwagaleko ebibi bye. Batwogerako omusajja oyo mwenzi akola atya rarara, kati bw'omwagalako ebibi nagana okimanyira nti musajja wange mwenzi, gwe ogenda omutereeza mpola mpola. Ekirala olinza okumusanga nga kituufu ayagadde ku bakyala nga 50 ku lisiti ye gy'alina naye kati ng'asibidde ku ggwe. Oba nfuna ng'asibidde ku ggwe olukoba agamba omugugu ewannyo waawo neetikudde omugugu gw'obwenzi kyekimu. Ffe abasajja tujja abakyala bamalaaya ku kkubo ne tubafuula abakyala b'awaka n'atadda na ku street nga kye yali anoonya kyali kimu kyokka, musajja amwagala mu njagala mu mulimu gwe agumuggyeko amutuuze wali eri. Bangi basetolinze ne kati bwe baba bamaze okusetolinga gwe musajja gwe leka kuddanga eyo bwe muyombangamu n'omulangira omulimu gwe kuba musanganga agukola muyajjanga ssente era nawe gy'omulabira. Naawe omukyala leka kunyiiganga n'ogamba era baŋŋambanga oli musajja mwenzi ozadde olukala lw'abaana lololololo. Eyo oba okola nsobi. Omusajja mwagale nga bw'ali, omukyala mwagale nga bw'ali. Mutusanga n'abaana ffe abasajja, tusanga abakyala nga balina abaana. Omusajja kano kakodyo, kana kakodyo kakulu nnyo kalungi nnyo. Bw'oba onooyagala omukazi omufukamize ku ttaka, yagala nnyo 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 nnyo, yagala nnyo nnyo abaana be. Bwe muba mukyali mu courtship, bw'oba ogendayo bw'omutwalidde ebirabo bye n'abaana batwalire ebyabwe, switi tabayisa bubi, chocolates zibayita bubi. Bw'oba toli wa klasi ya chocolate omwana mugulire ku kapaani alyeko mindaazi, kisinzira ku klasi y'omukyala gw'olina. Waliwo klasi ya sweets, klasi ya chocolates, waliwo klasi ya bread, waliwo klasi ya paani y'amandaazi ya sumbusa. By'onootwalira abaana bafoolinge in love naawe. Nga omwana asobola n'okukola ensobi singa maama we aba agezaako okuleeta omusajja omulala mugamba naye Anko Matiya nga tatuleetera switi nga Anko Lubwama bw'akola. Omukazi ajja kugamba nti nkoze ensobi. Ajja genda akyusa mpola omutima gwe ategere nti omwagalira abaana, naawe ajja kukwagala nnyo. Naawe omukyala kyekimu, yagala abaana b'omusajja, bawe obudde babuulirire. Abo abaana be tusanga mu maka oba bwe musanga mu malya babeera n'empisa embi, naye osobola omuma olulinga n'omuzza mpola mpola, tomuwalana. Ne bw'anaaba atandikidde mu geeyo okuwalana, manyi abaana babeera n'ebizibu nti ajja kuwalana because of mama, nga mama we byamugamba bye bingi. Kiri nakyo nti ye abalowooza ogenda kumuyisa bubi kuba bakimanyi step mothers bamistreating abaana. Nedda, gwe mulage love. Ajja genda akyuka mpola, ajja genda akyuka mpola mpola, aterere mu layini atandika okwagala. Abo abaana be bayamba abaana baffe
nze nsobola okugenda nasanga omukyala ng'alina omwana we nange ne muzaalamu abange ne bafuuka ebikonwa ate owooli n'ayamba abange ebikono okubasitula. Mukole okunoonyereza mu famire z'abanene be mulina abamu bali mu gavumenti, abalala bakulembeze, bala bali mu bitundu byawa. Abasajja abo ababasise okubayamba n'obatuuza mu bifo ebyo weekanga nga tebava mu lubuto lwe lumu. Mubamanyi nga tebava mu lubuto lwe lumu. Omukyala bw'obanga ofumbiddwe omusajja ng'omusanze talina mukazi n'akola ensobi n'azaala ebbali, omwana oyo gw'azadde ebbali tomukyawa, mwagale kubanga tomanya yalinza okuyamba abaana bo. Abaana bo bonna bataano balinza okufuuka ebikonwa. Kali akamu ke bazadde ebbali olw'okuba wakaagala n'okasembeza kajja kuyamba abaana bo. Kalinza oba ke kalinamu omukisa gw'effamire, ke kalimu omukisa gwa famire. Bino bibaawo. Wabeerawo abaana abazadde tukirize tugaane, waliweerawo abaana abazadde balinamu omukisa gwabwe ng'olwamuzaala bw'ati n'afuna ssente, ng'olwakola bw'ati n'afuna ssente, gwe womusangidde. Obanga omusanze embeera eyugayuga ng'oluzadde kali ebbali n'afuna ssente ne mutandika life endala. Okitegeera engoyo nga zinsiiwa zo siba mugenda kumpeereza ku ssente naaba yange erita mannya gange. So mu bulamu bwo ng'osazeewo okwagala omuntu wo, tononooza byayita bye. Ebyayita bibeere, buli omu alina pasiti ze, buli omu alina pasiti ze. Leka kwerumya mutima. Nze ndaba abakyala bangi nnyo wano eno nga nenjagala kulaba ddala SULA oyo akyayagalana ne maama Leyira, tebabanga bakyayagalana ne maama Ayithamu. Oba nfuna ebyononooza byaki mu maka gw'olimu, gw'oliwaawo. Leka kukebera simu ya musajja, musajja leka kukebera simu ya mukazi ng'olowooza nti akyayagala SULA. SULA baayawukana, mukyalawo n'akwata birala, nange nenkwata birala. Tewerumya mutwe, tewerumya mutwe. Ensonga zino mbeera nzibawa, nduddewo okukomawo kubanga mbadde nkyali mu n'embeera yange tumumaliriza ne twawedde buli kimu kyawedde. Era olwokusatu luno wetugenda okubeera nga tukwasa abawanguzi ebirabo byabwe. Oba nebeera yidi, ndowooza ejja kubeera yidi. Ku yidi ddero tugenda obakwasa ebirabo byabwe. Awulidde tegeeza omulala yenna gwe kikwatako. Tukyali ku nsonga za mukwano, nja kuzibakeesa nze bategeere kuba nazitegeera. Ntobye nnyo okutuuka wano mu nsonga z'omukwano. Kati buli kimu nkimanyi, tolina kyogenda kunnimba mu bintu bya laavu. Ng'oyagala ofuna emirembe, weerabira ebyayita bya Muganziwo. Ng'oyagala ofuna emirembe, totankuula simu ye. Ng'oyagala ofuna emirembe, toteekako bambega kutambulira ku mukazi wo oba ku bbaawo. Buli mawulire ge bakuleetera gakucyankalanya bwongo, gakulwaza mutima. Ogenda tuuka ekiseera onyigire omukazi omukube, onyigire omusajja omusaleko obusolo nga gwe mwalabye oli obwerugazi abadde asala omusajja obusolo. Kati bw'ova ku ebyo byonna ebikolobero bikoze ofuna ataataaka. Oba okyali kwataataaka ngeno poliisi bwekuyigga bakuteeke mu kkomera. Oba oganyuddwamu ki? Nothing. Oba talina kyoganyuddwa. Naye musajjawo mulinde ewaka bw'akomyewo yebbaawo. Mukyalawo tukolera ku makampuni ag'enjawulo, nze nkolera walala, akolera Ntinda, nze nkolera Nakasongola. Nzijja lunaku mu wiikendi. Lwobozze n'omusanga ye mukyalawo. Waliwo ennyimba z'abayimbi ze tugamba nti bakadongo kamu badda bakola batya naye ebintu bino baabiranga. Basudde yayimba ekiyimba oluyimba luyita guno omulembe gw'abatuume okwekolera tunaaguyigiramu okukwata n'okweyalira. Genda oluwulirize. Ndowooza luyita omulembe gw'abakazi okwekolera oba abakazi okwekolera. Genda oluwulirize. Gwe omusajja ali eyo genda oluwulirize opikingemu ekigambo kogenda okutambulira obulamu bwo bwonna. Omukazi akubalayo mu balina omukwano naye nga ate omukwano ogwo wayiga muyige tewagulina. Nkukubiriza okulaba videos zange zino, saagala kukola nga mpanvu nnyo, mbawa nyimpimpi zireme bakoowa nammwe kaddata nkabalirira. Subscribinga, sharingako eri munno obeere nga mpozi omugamba nti munnange
ekiravulavu wano weekiri kikabuka akitegeere. Sigenda kubeera mpozi nga nteesuka wano eno, mbakutidde ekigambo kimu kyokka, tononoozanga by'otaalaba, tolinnya mwagalwawo kagere, ate yagala musajjawo, yagala mukazi wo. Martina Ngume yakiyimba, ebintu by'omukwano bwe bityo naye kikulu yagala musajjawo. Ne mukyala we Julie by then n'akaddamu, ebintu by'omukwano bwe bityo naye kikulu yagala mukyalawo. Kati nange mwena bali ku BOCAT TV, mbagala. I love you. Follow me, subscribing, share the video. Goodbye.